tugenze ku interview ya Bobi Wine. Tugenze ku interview ya Bobi Wine. Choko obere wano wo malo dem byabalala. This is the president, social media himself in person talking. Nze njogera. Nze kugaye sina nino obuddo wetegereza buli kintu. Na wo tunulira interview ya Bobi Wine yabadde ku mazinga meetings abantu. You can't fail to wonder. Noga abana emizindalo jalagawa. Bana omusajja yave ewero yolwe emizindalo ejali makage nga jitiisa. Jabula ina ba YouTuber. Yava ku CNN nava ku Al Jazeera nava nakirira mpaka ku CBS mandu so simanyi palo kati ali kuba YouTuber. Besi je wali omulabyeko nga ina interview ku YouTube. Simanyi ne Saimo Kapata. No, ne bwogende katonga Besigye bamuyisiza ddala ga president because nenneke ya Besigye ya president. Naye bana amalala mangi nnyo nga tonnafuna na kintu. Ekintu ky'otannafuna ebiseera ebisinga nga kyaggwanga oyina okwekwata obulungi naye amalala mangi nnyo. Attention to detail. Ekisookera ddala akasajja kanyirira. Era kamiliyoni oyina okukola emisinde n'odduka bebekulu naye anyirira. Omanyi wano mu 40s wazibu nnyo. Wazibu waleko okutuse oba nedda. N'ekibi nnyo okutuka kamiliyoni yongeramu emisinde obusajja bunyirira. Bebekulu ayita onolowooza alina emyaka 3. Akasajja nakalabye mu ttulaka nga katudde kati nga kanyirira. Omuntu omugagga ayina sente aduula ali bragat yeye wano nagulawo emyaka 15 nayina sente naye nga sente mubuuze wazijjawa ezagulaawo lwali luyimba ki nze nkubuulye si luyimba yali promotion. Anko wa Babire Ochanda yajimufunira mu MTN yali eyakabiriiti ne bamuwa miliyoni 9 kwe yagulaawo. Awalala sente yazitunda mu luyimba lwe bagoberi yasiru kwago mu office. Bobi Wine yali waggulu mu office ya Jennifer Musisinga atunda luyimba lwe bayita tugambire ku Jennifer balumuwamu miliyoni 85 nga terukkirizibwa kuddamu zanya ku radio yonna. Era n'amala n'agenda n'ayimba mu Kanivo ne madamu Jennifer Musisi eyamuyimbirira nti nakola bubi ate eyamuyimbirira okuyita abalenzi. Sente kwezava ogulaawo ebusaabala sida music naye nga zo yazifuna zaali za promotion ya kabiti. Anyway, that's not the business. The business is bw'omutunuulira yagaggawala yagambye nti firimu yange firimu bakyali bange badocumentinga bulamu bwange ne famire yange ne bakyali bange. Era filimu tujipremier abana Uganda balina ogiraba naye bajipremieringa Germany Denmark n'agamba amanyi filimu nga zinabeeza akabi documentary ajogerera mu filimu nti basooka ne bagitambuza neba yaki but he doesn't mention which friends are in the city. Nze nabagamba wenneera njagenderawo mu kooti atoni kino kiriwa kyonuka yagamba gwe kasita weerabamu be pa kubanga abantu abali mu movie teyabajjako consent yaabwe wabula agiyita documentary ye. Sente zota zoogerako ezigendo givaamu. Ate amaking sure banne basigala oba basiyuufu kubanga woolaba Bobi Wine ate olabanga Nubian ly alumu enjala. Olabanga Dani Magic alumu enjala. Dani no magic. Oyo talina magic. Talina magic bamubuuza ku luyimba. Aluwaba producer nga 5. How can 5 producers produce that garbage? Bagenda balunnyonnyola mbu simanyirwa meaning simanyi oluyimba mujja lutegeera. Let me tell you, ennyimba nyingi nnyo teweeta meaning yaki. Owamaaso ameeru meaning omumanyi? Omumanyi? Ennyimba nyingi sankale wa meaning ogimanyi? Teweetaga ennyimba oluyimba you interpret as fast as kasita lukulemu okuinterpretinga nga teruyina meaning. Oluyimba n'aluwaana nnyo nti lwa tabbu ngera n'okusonga mu ba YouTuber gwe
amisinga stage nga we nagamba ebyobufuzi yalaba nga bimujje kumpi n'abantu be kati ng'alina ku miitinga bamudubala bamukeeza mu miitingisa batonejjeno teyabamanyire enjogera y'abantu nga kiryowa kiwanuka akulidde mu suuti kalugire lukwagwe etuuka n'ekubbawa omuntu w'oku street kacyovola wasanga bamadubala Allah essanyu liba lingi nnyo buli gyamutuma mmanyire yatuma mudubala mmanyire naye essanyu lyasanyuka nga alabye madubala siryasanyuka nga asanze nti mpuuga abampuuga bakulidde mu ttaayi ebbanga ebintu bibeera ku ki awo ng'agasenyonyi mugendeeyo naye bw'atuuka ku beach omulaba musajja mugagga munyirivu sente ayina ezitali za leero mpaka nkya essente ez'ebbanga eggwanvu naye ng'ozifuna yakalikyuletinga nti nina abantu abalidde ensi bangi oba abantu abatasomye bangi around me I'm one idea among the blind kakati n'agamba nkoze ntya mukazi we yasoma n'amugamba strategy yeno cause byonna bino byetwogerako biri under one instruction of a lady who is exceptional by the way mukazi we ali exceptional nnyo n'engeri gye yepossessinga mu bantu n'engeri gye yehandlingwa yakulira mu famire za byabufuzi toyinza mulaba nga ali impacted nti insult z'abanyarwanda oba amalagaddamu naye agenze bacommonizinga oluvannyuma lw'akalulu bw'otunula mu situation mwe batambulira they are commonizing a lot ba YouTube babafuna ba comedian bamadubala simanyi bachakala ba sibitoka interviews ku YouTube kati batandise okutegera nti owa president kyango losing touch nga wetaddemu ebyo bintu ati abantu bayinza bakujjako kati bakomyewo bakola interview ku YouTube very soon mugenda bala nga bazze mu line mwe bayina okubeera obwa president si kye kintu ky'oveeno yasanguza amasala njagala ba president bayiza n'okutta Museveni teyayogerako nti agenda ba president paka nga atuuse wano nga yakulaga tusooke tufune kino naye obwa president kasita obwesomeramu ne babukutuuma simanyi ne babukuyita kiringa okuyita genderera abantu abatayita mu kalulu abantu be bayita tayito zennyini meya kansala nga teyayitamu ate yayitamu tebakimuyita kati ate ayitamu gwe bakiyita kati abantu kasita bakuyita simanyi president naawe n'obikkiriza ati oli president tolibeera president anywhere I'm telling you this is actually from 1960 this is me I'm telling you kasita ogamba nti tolifuuka president anywhere era oyo byambala gendo studying emoyi gendo studying awo bonna baluto gendo studying owa president wa wano mu East Africa cent webulotetinga gwekera obweyite ojja kukoma ku bweyita era obeere president w'emitimbagano loud and clear